abantu abasinga bamanyi nze Victor Kamenyi yattente nga nsuna. Aya basi yattente nga nsuna akapapula kamulemesezza ye mukulu oyo yasobodde okuba ate nga atambula. Aya basi embeera nga basobodde okuba ate nga etambula ng'omanyi nti endongo ya music esobola okuba ate nga eyingiramu ebyobufuzi tolina woyinza kuba ate nga ogyewala. Kati wiiki ewedde abajjukira obulungi twasobola okuba ate nga tukoma nti ba Lord Mayor ndowooza twasobola okuba ate nga tukoma lwali lunaku lwakomeka. Ennaku ezo ezitatugendera bulungi nnyo abajjukira obulungi Lord Mayor Dr. Joseph Kamiya yasobola okuba ate nga yeesimbyewo kutegeeza baserebu ab'enjawulo abayimbi mwalimu omukulu Lagadi era akalulu kasobola okuba ate nga kaggwera ng'omukulu Elias Lukwago n'emitwalo 19,452 ate nga Dr. Joseph Chameleone ategeka ebivvula banne bayingira yasobola okuba ate nga afunayo omutwalo gumu 2,000 mu abantu 212 abasinga okuba ate nga bamwagala mu Kampala awo n'abategeeza nti bayuda nnyo. Lagadi yasobola okuba ate nga afuna emitwalo 23,388 awo nno Chameleone n'ajjira mu kifo ekyokuna era we twogera bino byonna Dr. Joseph Chameleone olw'obusungu obungi aba Nuupu okumuma kaadi asobodde okuba ate nga asazeewo okusituka asobola okuba ate nga adda mu Amerika gyevuddeko abajjukira obulungi myaka ng'ebiri yasobola okuba ate nga asindika famire ye ebweru n'asobola okuba ate nga abasindika eyo akadde kano nga bamukubye akalu asobodde okuba ate nga agenze okubeegattako bwe kutegeezaako Dr. Joseph Chameleone. Ayaya sooka owulire lisiti abayimbi abasobodde okuba ate nga baagudde tekyasobodde kuba ate nga kisobola VJ Junior abamutegeera sayidi z'emutungo eyo Nuupu kye yamukoze. Waliwo omukyala gwe bayita Anatalia yeeyita Natalia Namboze Ani Namboze. Waliwo omwana mulezi gwe bayita Jack Star akola ku BBS bamukubye akalulu waliwo omukugu bayita Mr. Moshi yawangudde Makindye East Ombi Masembe yawangudde Lwamiti Miles. Esimu eyinza okuba ate nga oyinamu kontakiti nga 149 kati omukulu wa miti byasobodde okuba ate nga afuna bw'abali mu nteekateeka ya Airtel gye bayita MyPacalasty onyiga *M9# Lwamiti yasobodde okuba ate nga afuna. Lwamiti gwe nkutegeezaako oyo yakolako ku Bukedde TV akola ku NTV ne ku Sipaaka wabula bwe yagenze Hoima yadde amanyi nti beewala nnyo ndowooza ate tebamulaba ku TV yafunyeyo obubonero 149 n'agwa bubi nnyo. Waliwo DJ bamuyita Galukande Christopher yeeyita DJ X akola ku BBS ne bamukubye akalu. Ayaya waliwo munnabyamizannyo gwe bayita George Semogerere yaliko kapiteeni wa Uganda Cranes ne bamukubye akalu yabadde side zero kuli eyo yeekokkola Nuupu naye. Omukulu gwe bayita Senkubuge Siasa naye munnakatemba yali ku bwa Lord Mayor. Ate ng'ejjinja yasobodde okuba ate nga ali obwejjinja comedian owa Swengere Group Swengere Family omukulu gwe bayita Peter Okocha Kasolo Alton yasobodde okuba ate nga yawangudde ali myaka 4 omukulu ono yasomerako side ze Namasagali College eyo abaddeko ku radio ez'enjawulo yakola ku radio Mpanga waliwo radio gye bayita Bambu waliwo gye bayita Baba ne Busoga wano omukulu oyo yawangudde n'obululu omutwalo gumu 1,889 yasobodde okuba ate nga akuba omukulu gwe bayita Dr. Nabwiso. Ayaya yembeera yasobodde okuba ate nga etambula abamu ku baserebu abasobodde okuba ate nga baluguddemu tekyasobodde kuba ate nga ekitimba kya Nuupu baserebu abagudde era ne ku bakadde ba MP waliwo omuyimbi waffe gwe bayita Alima Namakula abakadde tebamanyi nnyimba za Kimbeewo era omukyala wuuno akolima agamba nti agenda mu kooti yasobodde okuba ate yamuwangudde omukyala gwe bayita Penny na Businje yasobodde okuba ate nga awangula amasekati bonna abawangudde babadde bya NRM. Omukulu gwe bayita Dominic yawangudde mu Eastern ali myaka 7 ate omukyala gwe bayita Catherine Akum ava mu North yawangudde ekyokulaba binta Jola mu Luhanga ono omukulu yaliko headmaster wa Ntale High School ne Mbalala High School yasobodde okuba ate nga awangula wabula omuyimbi wammwe Alima Namakula akyakomplaining agamba nti bamubye. Olira Alima Namakula bamubye ku bwemupi w'abakadde abakadde bafa abantu badde batuvotinga nga buli batuuka babatwala emmotoka ziri awo zisimbye nga Penny na Businje Kisanja yalina abaana bangi nnyo n'emmotoka ziri awo zino zikosita zitwala butwazi bantu kwamba we did get a chance okwogera n'abantu abo ate nga ye time eyo okubanyumyako nabo bajjukire
tetwabadde tolina time kati ekyo kyonna kyagibwawo so nga baatugamba nti olunaku olwa Sunday nga Monday batulonda. Aya basi ye mukyalo oyo yabakubira akayimba kabayita ekimbeewo ategeeza nti agenda mu kooti. Ulira senga president awulira ekintu ekyo nga te president yagambye tewali kuddaawo kutiisatiisa bantu mabatiisiza mwakoze bubi nnyo. Saagidde kugundi ku kadi ya Nuupu lwa nsonga emu nti nze najjidde ku kadi y'abakadde tebalina kala. Mamange yafanga wa NRM ninga takyakimanyina kala yaayo nga nebo gimuteka mu maaso batasobola gitegeera. Abakadde tuze bakolera. This is a cause for me. It was not a business. Naye nze ndi humanitarian abadde ayamba okuva 2000 nyamba abantu abali mu community. Kiki ngenda okuzaako? Of course nze ngenda mu kooti. Aya basi genda mu kooti mpuliddeko n'ab'enjawulo abasobola okuba tebakubwa akalulu n'abawangulwa aba Nuupu bagaba bagenda mu kooti. Wabula embeera yonna nga basobodde okuba ate ng'etambula ababyogerako abajjukira obulungi katwejjukizeemu katini nnyo wali nga tukyali mu covid waffe ebintu ebyatambula ku Dr. Jose Chameleone ab'enjawulo bagamba batya ono omukulu yabitugamba okuye mwana wange ebikonde lwagwa takoya olese nemeka ku kasajja gwe kweza studio wange wagibezezaawo ojosirika olugalo nga olukoze olwasizza olika kendi tukulinze liwafu kasajja kuja nya odde liwafu kwabeza studio yange nkwada nyimba nego ojo tuvuma netusirika ojo okola olimba ovuma muntu kwankola kasajja kwa kabika kamiliyoni oyo odi meya ina episembi okuba abantu ovuma abantu odi meya tukulinze liwafu n'ekyalo nze digibawa. Aya basi digibawa ebigambo ebyo yabimutegeeza nga tannayingira nabwa meya akadde kano Chameleone aliwa na bino digibawa yabyogera mukasije okulisa amajini oyina amajini gasindikire nze bawa jawosindikira amajini go gemukosa osadaka njamunonye ze digibawa nkubanyi kisije kuli kabi nyonyonyonyonyonyonyo ononya abantu okuba abantu basirika tebogera okubye mwana ku studio kasije kwa kabigo Chameleone ina episembi. Aya basi wetwogerera Chameleone yadduse mu Uganda agambe kaddukemu agendeko mu America wabula omukugu bayita Edisedi yasobola okubatenga abaweereza obubaka n'agamba nti Chameleone feria endongo agiveemu ne music asobola okubatenga muvaamu adde mu kintu ky'endongo. Ragadi oba Dan Kazibwe yabadde alina backing ya political party esinga obunene mu ggwanga era nga yeeri mu buyinza okitegedde actually performance ya Chameleone asaana na kuyozaayoza bw'aba nti yasobodde okujja mu kyokuna n'otunuulira abantu abamuli waggulu okitegedde yakoze bulungi nnyo Chameleone oli wa NRM. It is the ruling party, they have the money, they have the structures okitegedde be bali mu government. Jose Chameleone for putting up such a commendable fight alina okufunamu kati holiday ya wiki ngemu adde yakole omulimu gw'ogwo mu mutwe and maybe nomuga nti ekyo taddangamu okwesimbawo. He's failed, he should move on. Aya basi n'abagambe weesimbewo onaabiwulira wabula omukulu bayita Victor Kamenyo naye nga akalulu kamukubye yajja mu Nuupu ne bamumakade n'agenda neyesimba ku lulwe n'afuna eryato lya Nuuwa agamba ne bamubbye akalulu. Wulira akalulu nakawangudde lwakubeera bakabye ate n'ekirala mwe yansinzeeko obululu 27 kosi kubanga badde ndi ewaka eyo nga mpoye nga bankubira alo Kamenyo tate wano box bagabi bazisumuludde alo Kamenyo ono ali mu kuleeta taxi ono ata deployinze abantu ku polling station bali mugamba Londono ono ali mu kusasula bano bwe bati bamukole ki bamulonde naye ate nekijjera nga mbakubye nga bansinzeeko obululu 27 ate ekirala abantu tebalonze abantu tebanyikidde kulonda najira ku lyato lya Nuuwa akafaananyi kange ke baleese abalonze bangambye kabadde mu black and white bakatemedde eno nali musajja watu nali nkubye tayi yange emyufu nga nyambadde n'essaati yange ya white nga nekedde oshegeera naye bagenza okulaba nga ate negwe bagenda olonda akafaananyi ka black and white ninga mukadde akabonero abantu abasinga bamanyi nze Victor Kamenyi yattente nga nsuna. Aya basi
yattente ng'asunaasuna akapapula kamulemesezza ye mukulu oyo yasobodde okuba ate ng'atambula